Kirobadde balina kikola. Abiribadde byakwewuddisa ssebo. Justice delayed is justice denied. Tugambye babadde balina omugazeeti nga. Olunaku olwaleero olwenkakasizza nti omubbi tasobola kukusa njovu mu kaveera. Era leero lwenkakasizza nti ekisero ne bwe kiba kirungi kitya tosobola kukikuumira mu mazzi. Ate era ndabye nti omubbi ne bw'oba weetenda okubba tosobola kubba ekyo ekitali kikyo ekitaakutegekerwa. Kakati nno bingi bitugenda okuwulira olunaku olwaleero era ebisinga tugenda kubeera nga tubiraba. Era kanso Nalukoola olwaleero finally bamaze okubeera nga bamuteeka mu kitabo ekyo ekya gavumenti ekimutongoza nti embaka omutongole omulonde ow'e Kawempe North. Kakati nno kisigalidde kumulayiza bulayiza mu Parliament atandika okuweereza ensi nga bwe yeeyama. Kyokka mu mbeera y'emu ekigudde ku Uganda Airlines kakati gwali ewala sooka osembere kubanga ebigambo ampuliriza birungi si birungi abasajja ekintu kibatuddemu. Jjukira nakolera katambi ne gavumenti enegenda kutandika okubeera nga egenda mu mawanga nga Bungereza direct flight okuva e Uganda mpaka e Bungereza. Wabula bino byonna Maneya ne Emye abasajja Abangereza bagambye nti bbe ng'omusoga bwakuba tekisoboka kikafuwe tekiyinza. Kati nno ogenda kubeera nga ogafuna mbujuvu nnyo. Kyokka nga mu mbeera y'emu ampuliriza kimaze okubeera nga kizuuka nti ensi Uganda y'emu ku nsi ezisinga okubanjibwa ssente ennyingi ku nsi kuno bannange abasajja nga beewola. Era bwina alaga nti munnayuganda wenna gy'oli oba oyina kabebi oba okola oba tokola okusasula ebbanja Museveni lye yalya buli muntu alina okukwata miliyoni 2.3 okusasula ebbanja. Ebbanja nno liri mu butabalika nga 117. Kati wulira ebigambo ampuliriza olunaku olwaleero kimaze okubeera nga kikakasibwa. Wabula kansoka nkuggyeko ebusoga katono nnyo ekiri ewa Kyabazinga. Tutandise bwetti Eke TV nze Eke Master. Olunaku luno olwaleero adunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 24 amwezi gwa Maachi oba ogwokusatu omwaka 2025. Nze musajja wa Kabaka da Energy Master Chopper Uganda a programu fayiro ku mmeeza. Olunaku olwaleero njaga tuyingire munda mu busoga mulabe kyekiriyo kubanga ekibbattaka akimaze okubanga kituuka. Nabagamba nti ekintu ekiruma Buganda kyekiruma Busoga kyekiruma n'ebitundu ebirala. Wabula nga sinayingira munda mu nsonga z'obwa Busoga munzikirize nsooke neebaze Abaganda bange mwenna abetwabadde nabo olunaku olw'ejjo nga tuwerekera muganda wange Amuyimbwa Joseph yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe wali mu bitundu eby'eggomba ku kyalo ekimanyiddwa nga Nsambwe. Mbeebaza byansusso mwenna tubadde tumaze ennaku 2 nga kitulabikako wano mu programu fayiro ku mmeeza naye ensonga si kubasuulira wabula mbadde naviibwako muganda wange amanyiddwa nga Muyimbwa Joseph twamuwerekedde olunaku olw'eggulo. Kyenvudde neebaza mmwe mwenna abaneegasseko kubanga tumuwerekera nammwe mwenna ababadde mikwano gye abalaze One Love ne tumuwerekera mu kitiibwa. Now tuyingire munda mu busoga. Abasoga mbategeeza ne mbagamba muzukuke oba muyimuke. Olunaku olwaleero amawulire genyongera okuba nga nfuna ekiri munda mu busoga obadde okimanyi nti ekibbattaka kimaze okuba nga kisonga. Mmaze ebbanga ddene nga nzija wano nga mbategeeza nga nkola sitole munda mu bwa Kyabazinga bwa Busoga naye mwe nga mmwe n'entegeera yammwe nnafu temwasobola kuba nga muntegeera. Nabategeeza nti obuzibu naddala Kyabazinga bwa Busoga bwayirimu oba akati wabagakaalimu essaawa zino kavira ddala ku ttaka kubanga gavumenti ey'owakati yamuteeka ku nninga ng'eyagala eweyo ebyapa by'ettaka ebituddeko ebyobugagga bya Busoga. Wabukedde amakya gonna kuno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 amawulire gennyongera okuba nga nfuna Basoga mweraliikirire era biwoobe na kukaaba maziga meereere kubanga amawulire gennyongera okuba nga nfuna abantu abawangalira mu bitundu bino wammanga muwulirize bulungi. Abantu abawangalira mu bitundu bino okuli Bugiri okuli ekitundu ekimanyiddwa nga Idudi okuli ekitundu ekimanyiddwa nga Buseesa n'ekitundu ekimanyiddwa nga Mayuge ekibbattaka kimaze okuba nga kisonga. Amawulire gennyongera okuba nga nfuna waliwo pulojekiti eyamaze okuba nga etuuka mu bitundu ebyo ng'eno pulojekiti ya munnamagye era ng'ali ku ddala lya Lieutenant Kano ng'eyamaze okuba nga etuuka. Abantu abali mu bitundu by'emmenyeeko mbategeezezza Bugiri, Idudi, Buseesa ne Mayuge waliwo endagaano eziri mu kukolebwa oba waliwo ebibooziboozi waliwo enteekateeka eri munda mu bitundu ebyo
nga bakakasa abatuuze oba abantu abawangalira mu bitundu ebyo nti basayininge ku mpapula waliwo projekiti egenda okujja ey'okulima ebinazi wabula nga muwaayo amataka gammwe. Kankaddemu waliwo projekiti eyamaze dde okuba nga eyingira munda mu Busoga ng'eno yakubanyagako ttaka lyammwe wabula abasinga otuva ne twogera ku nsonga ezo obutamanya bwe mukulembeza okusinga okubaako kalisa kyakatono ke mukola mwongere okuba nga mutegeera ebintu bye tujja nga tubagamba. Olunaku olwaleero mujjukira Abasoga njagala mubeere babuufu mubeere abantu abazuukuka amangu mujjukira Madivani kye yabakola ne tuko olunaku olwaleero mukyakaaba yabawa projekiti oba n'abategeeza nti mumuwe amataka gammwe oba najja nga abategeeza nti musimbe ebikajjo essaawa zino ekiri ku bikajjo nammwe mukiraba. Olunaku olwaleero projekiti y'ebinazi bweba nga emaze okutuuka munda mu Busoga kakati gwe omusoga kikwetaagisa okuba nga olina sensi etali emu etali bbiri etali yakusatu okuba nga otuula n'ofumiitiriza nnyo n'olaba ki ekiddako. Naawe biri bitya projekiti eno gye njogerako emaze okuba nga etuuka mu Busoga mu bitundu bye njogeddeko bajja mu bintu bya mirundi ebiri bajja ne bakutegeeza nti waliwo enteekateeka ey'okuba nga beeyambisa oba nga weeyambisa ettaka lyo ly'oyina okuba nga olima ekirime ekimanyiddwa ng'ekyebinazi wabula ne bakutegeeza nti kigenda kuba kifuna kiralu. Bakugamba nti beetegefu ddala okuwa omusimbi olime ebinazi oba bakuwole ensimbi olime ebinazi ku ttaka lyo. Bwe bamala okugamba ekigambo ekyo kiri eri gwe okukkiriza okuteeka omukono ku ndagaano ey'okukakasa nti bagenda kuwa ensimbi olime ebinazi ku ttaka lyo. Wabula oba tunaddamu kigambo kyonna ne bakwetera option ey'okubiri ne bakutegeeza nti bakuwa ensimbi bo balina buli kimu ekyetaagisa okuba nga obawa ettaka eryo balimeko ebinazi bo nga bo. Wuliza kankaddemu kano kayinza okuba temukategedde. Bajja ne bakutegeeza nti beetegefu okukuwola ensimbi olime ekirime eky'ebinazi ku ttaka lyo wabula oba tunaddamu ne baleetawo option endala ey'okubiri ekutegeeza nti oba ng'olaba tojja kutegeera nnima yaabyo kubanga birina prosesi nnyingi ddala oba nnene oba mpanvu gy'otajja kutegeera ne bakutegeeza nti baako w'osayininga ng'ogamba tuwadde ettaka lyo tulimeko ebinazi tujja kuwa oba tugenda kukusasula omutemwa gw'ensimbi bwe guti. Gwe olumala okuwaayo oba okukkiriza ensaba yaabwe nti kale nze ennima y'ebinazi sigitegeera kambawe ettaka lyange bulimeko ebinazi muganda wange amala ekinyongera okuba nga nfuna ettaka lyo oba olisiibudde. Bino ebintu birabiddwako enfunda nnyingi wano mu Buganda wabula ffe otwogera muvaayo ne mutukuba ne mutuvuma ne mutuwemula. Kakati wuliriza ndi munda mu Busoga ekyo bwe kiggwa baleetawo option ey'okusatu ne bakutegeeza nti singa okkiriza gwe ne tukuwa omusimbi guno n'otuwa ettaka lyo ne tulimirako ebinazi ogenda kusigala ofuna 5% ku binazi ebyo singa binaaba bikunguddwa. Abasoga saagala mwerabire ensonga za Madivani gye yabayisaamu ng'aleeta ebikajjo mu Busoga. Essaawa zino Abasoga kkirizagaana muli mu maziga kubanga temulina kye mufunye mu Bisoga. Mukkiriza nti ettaka lya Busoga okutandika n'olunaku luno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 wenfulumiza information eno mwandiraba nga Busoga efuuse ekibira. Mbategeezeza nti Madivani bw'atyo bwe yajja munda mu Busoga n'abalimbalimba n'abadeekadeeka ne muwaayo amataka gammwe abasinga oba abamu ne mugula projekiti ye ey'okulima ebikajjo. Njagala muveeyo ntegeeze oba njagala muveeyo mutegeeze eggwanga nti ebikajjo mulina kye mubifunyemu okubadde kulabula wabula kanyongere okuyisaawo na kano. Abasoga nga nkomawo mu paati 4 ebiri munda mu bwakyabazinga bwa Busoga njagadde mubeere bagezi ddala era muwagale amatu n'obwongo kubanga zino ensonga ze ngenda okwogerako z'abategeevu bokka. Bw'atali mutegeevu ogenda kunnyamba olina kuwaayira akawungeezi ku ssaawa 12 mu pulogulaamu Fayiro ku mmeeza nzija n'ebiri munda mu bwakyabazinga bwa Busoga wabula nga sinnagenda eyo. Kasooka okulabula omuntu yenna gwe akozesa omukutu ogwa Kyabazinga Defender simanyi oba abantu b'okolera oba abo abavunaanyizibwa ku bwakyabazinga bwa Busoga olulimi lw'okozesa naddala ku social media
balwetaaga. Omukutu guno gwa Kyabazinga defender gwe njogerako, omuntu aguddukanya awemula tavumye ni hano tawemudde buli kigambo kibi ky'omanyi ku nsi kwoteeka okutiisatiisa nabategeeza yavaayo ennaku ezo eziwedde n'abikka muganda waffe amanyiddwa nga Aisha Mutesi n'abategeeza nti ono yattiddwa munda mu ggwanga erya Dubai kwoteeka nti abadde yeetunda navaayo nenkola sitole eyo ne mpategeeza nti si ntuufu wabula ono takomye okwo nga yeeyambisa omukutu gwe gumu ogwa Kyabazinga defender kubanga lwaki mwogerako kubanga obubaka obuli ku mukutu ogwo bulagira ddala nti afaayo era obwa Kyabazinga era posts zaateekako za Kyabazinga za ise bantu Kyabazinga kakati omukyalo ono oba omwami ono ayisusse okubanga awemula nga ayita ku mukutu ogwo simanyi abakulu abali munda mu Kyabazinga oba ensonga eyo esinga basanyusa oba temugiraba kakati ndoopye mutwale okunoonyereza kwammwe ku nsonga eno omukutu oguyitibwa defender Kyabazinga defender gusisa okubanga guwe mukula obanga guwemula obanga gukubawo eggambo eddene ddala ku social media avuddeyo nayogerako ku nsonga okubanga okumuddamu kuba kumuwemula na kumuvuma. Emboozi zino tugenda kubeera nga tuzifunanga ezikwata munda mu makolero aga Busoga obw'Ekyabazinga bw'oba okyakaaba nti Buganda emaze okubeera ng'esanyizibwawo ku maapu ya Uganda nga tekyaliko kaakati nno ekiri e Busoga nakyo kifumba mutuku era Uganda ekkubo lyekutte ne Busoga eno lyekkubo lyeyolekedde. Jjukira nti mu kulonda okwaggwa abasajja baakuba Museveni n'enkoona n'enywa e Busoga ne Buganda yavaayo yeeyaguza lujjo. Kakati omulungi ampuliriza nzikiriza nkweyanjulye butereevu nnyo nze Eke Master nannyini ddoboozi natutedde emabega w'omuzindaalo okulaba ng'emboozi tuzituulamu tuzisoosotole ensebere ng'ezitegeera. Kakati ogenda kunnyamba nga bulijjo bwe nkusaba osooka oddire ekigalo okimpere vidiyo eno olwo mmanye nti k'ogiwadde ekigalo buli munnayuganda waali ejja kuba ng'emutuukako kinaaba kiri eriye obutagiwuliriza message eno nebeera nga information tagifunye. Kaakati nno omusajja Ssaalongo mu Luutansozi oba Muzeeyi Wasso mu Luutansozi kaakati ennamba gy'olaba ku screen awo ey'omusajja ono atuyamba enkya n'eggulo okubeera nga tuteekamu obudde bungi nnyo naga nti obudde buno bubuteekamu bungi olw'Abannayuganda katubayambeko obumutu busasule. Kaakati nno bino byonna okubisasula ampuliriza kye kitubeeza ku mpewo nga bw'olaba wabula ono avumula endwadde eza buli kala ebizibu sente zikuyita mu ngalo ebyo ebigwa mu kkowe eryo gwe mukooneko ku WhatsApp omugambe namaggyeko EKTV ajja kubeera ng'akubuusa layini. Kati wulira katandike ne kanso nalukola ampuliriza olunaku lubadde lwaleero nga bw'okitegedde omusajja ono ne yeesitula n'agenda ku EC gite Electoral Commission kaakati ng'ali ne Secretary General David Lewis Rubongoya ono n'agala abuuze lwaki tagazeetingibwa era lwaki talayizibwa wabula ono avuddeyo ng'ebintu tannaba kubeera nga abitegeera kyokka bugenza okubeera nga buwungeera amawulire ne gafuluma nti kimaze okubeera nga kikakasibwa ono amaze okubeera ng'atongozebwa ng'awandiikibwa n'ateekebwa mu kitabo kiri ekinene ekya gavumenti kaakati ekisigadde kubeera ng'alayizibwa atandika okubeera ng'aweereza abantu b'e Kawempe North. Jjukira nti akalulu kano kaakubirwamu abantu bangi nnyo abantu bangi baafuna obuvune oluvannyuma lw'okubeera nga kaddibwamu kaakati nno ebigambo byebyo omusajja amaze. Jjukira nti aba NRM bawera bagamba nti kabeeru bale kabe Katonda tugenda mu mbuga z'amateeka tuwawaabire kanso Nalukoola n'ekibiina kya NUP nti baatubba wabula nga ne kanso Nalukoola agamba nti tewali buzibu tujja kwambalagana bukanzu kubanga obuleesu buwenjuka eyo mu kkooti mbeerinze eyo mu kkooti mbeesunga nange ndi awo ngenda kubagayagaya ng'agayagaya sumbuusa oba munzannyisa njogera mpola mpola naye ebigambo mbitegera bulungi nnyo era bye njogera mbikakasa. Kakati nno ebigambo bya kanso Nalukoola ng'amaze okubeera ng'agenda ku Electoral Commission akakasa ensonga lwaki talayizibwa lwaki tateekebwa mu kitabo kiri ekya gavumenti lwaki tagazeetingibwa agambibwa nti leero mukirabye nti tuze wano ku Electoral Commission nga tugitegeeza nti naffe tukooye okubeera nga tuddamu ebibuuzo ebitali byaffe. Abantu b'e Kawempe North baalonda ne bamala era gwe baalonda y'ono kamwa koogera naye babuuza gwe twalonda lwaki talayira gwe twalonda oluvannyuma lw'ebbanga ddene nga tetufuna bukiise bunywevu olw'okubanga memba waffe wa paalamenti omwagalwa w'abangi Honorable Ssegirinya bwe yali yakalondebwa yalwala ate yasibibwa n'abeera mu nkomyi ebbanga ddene oluvannyuma n'atwalibwa mu malwaliro ag'enjawulo abadde ku ndiri bambi musajja wattu nga tasobola kwogera bigambo binywevu so nga yali abirina eby'abantu b'e Kawempe North Constituency. Kati bamaze ne balonda omupya nga y'ono kamwa kwogera beebuuza lwaki omuntu oyo tatwalibwa mangu mu tteeserezo n'alayira
nga tubategeeza nti Electoral Commission tennateeka byava mu kulonda mu kitabo ekitongole ekya gavumenti oba okukola kye bayita gazeti. Olwaleero tuzze gye bali ne batubuulirako nti mazima ddala nabo ensonga eyo bakwatako era nabo bejjusa olw'ebikolwa ebyekko ebyettima ebyettemu ebyakolebwa mu kalulu ako. Ne batutegeeza nti baamaze okuweerezaayo ekiwandiiko ekyo ekitongole kifulumizibwe mu kitongole ekya UPPC mu bbanga eritali lyawala. Nabwe ekyo tutegedde nti alina obuvunaanyizibwa kaakano okufulumya ebyava mu kulonda okwo kyekitongole ekyo kyenjogeddeko. Tujja bategeeza singa tunaalabanga nabo bakandaaliriza ne batafulumya. Tujja babuulirako nga tugenda obbakyalirako abantu abo. Baatugamba batuula Ntebe. Tujja gendayo naye bwe tunaalabanga basusse nga bakola nga bwe baagala. Mu ngeri y'emu njagala okutegeezaako ku General Museveni nti nno munnange wawuddiisibwa ssebo munnamagye waffe omulungi. Baakuwuddiisa abaakugamba nti olina obuwagizi e Kawempe North. Ne basomba abantu ne babaleeta ewambogo nga bakulimba so nga babajje mu masoso g'ebyalo eyo. Munnange abantu be wali oyogera gye bali bangi ku bo tebaava Kawempe. Kale be baafuna entengereze nga bamanyi nti tujja bawangulira n'eyo gye wajja ne boonoona ebyava mu kulonda mu kitundu ekyo. Mu kiseera kino okumanya abantu abo banafu nnyo era tebalina bujulizi busobola kuyimirizaawo kuwaaba kwa nsonga. Bali ku kaweefube wa kubuzaawo na kukwata abantu bange abampagira abaali bakuuma akalulu nga kansala omu ate nga minisita. Kakati nno lunaku lwaleero abasajja entegetege zimaze ne zibafamba ne bakkiriza ne bagamba nti ekitali kikyo toyina gy'oyinza kukitwala toyina gy'oyinza kikukusa. Kaakati bano jjukira nti baagenze ne baluma oba ne banywa obusero obwokya okubugaayagaaya okubuwawaanya nga tebukkiriza ogenda okakkana nga babusesemye. Omusajja bamusesemye. Director wali ku ABC Nateete omukutu guno nkimanyi ogwagala nnyo era abasajja bagambe nti oba baagala oba tebaagala. Kaakati tutandise okubeera nga tubagaayagaaya ng'agaayagaaya sumbuusa. Director wali ku ABC Nateete nkutumiddeko nnyo Mungu akumpangaalize. Kaakati nno akaffecce wulira ebigambo bibino byamaze dda okubeera nga byesowokayo era tubeere nga tubitegeera bulungi nnyo. Abo bonna abakyaliisa ebijanjaalo empiso abalowooza nti nno bulukera leero bwerukera n'enkya kati mukwano gwange mpuliriza tuula wansi sembeza akatebe owulire embeera bw'etuusizza ku kyokya. Eggwanga erya Uganda kimaze okubeera nga kikakasibwa. Jjukira nti minisita ono Basaiza, yes Basaiza ndooza yoyo bwe munaabanga si yeye munampa bulamu kubanga nange ndi muntu neerabira. Minisita oyo gulaba wanisa omukono yavaayo naga nti ekonomi ya Uganda mbwe eyambuka bwambusi wabula ne yeerabira nti okwambuka eyinza okuba nga eyambuka naye ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku eyambukira mu ssente ezo ze twewoze nga omwana n'omuzzukulu agenda kubeera nga asasula ku ssente zino. Jjukira nti abasajja bababeerawo ba Dr. Milton Obote Amin yagenda okuvaawo nga Uganda tebanjibwa yadde omuno gw'ennusu gwe musiraamu njagala owulira ebigambo bino nga Uganda tebanjibwa yadde ennusu 10 oba nnusu emu. Kaakati wenjogerera olunaku olwaliro nga bwina amaze okubeera nga alaga ono amaze okubeera nga akuŋŋaanyizibwa abakugu bakakasiza butereevu nnyo nti Uganda ebanjibwa obutabalika 107. Nkugambye butabalika sikugambye bukadde sinnagamba ku buwumbi wabula nkugambye obutabalika 107 nga kino kitegeeza bw'okubisaamu ennamba y'abantu abaabalibwa abali mu miliyoni 5 n'okusoba mu Uganda nga buli munnayuganda alina okukwata miliyoni 2.3 aziteeke ku akawunti y'ebbanja eritubanjibwa olwo Uganda yejjemu omuguwa ogugiri mu bulago n'amaaso engeri gye gagikanuse tusobole okubeera nga tuwona amabanja ago agatubanjibwa. Wabula ewatali ekyo buli munnayuganda ali ku nsi kuno okukwata miliyoni 2.3 aziteeke ku akawunti y'abatubanja ebbanja likyatuli mu bulago era amaaso gatukanuse nga buli omu atunulira ku munne ng'embuzi oba enkoko erwaza ginnaayo. Kaakati nno eyo nanga bigenda mu maaso saagala weerabire nti buli bajeti esomebwa mu ggwanga Uganda abasajja bateekamu ensimbi ez'okwewola. Era njagala ojjukira ebigambo bino nti ebintu bingi oba oliawo ebizze nga bikolebwa mu ggwanga Uganda n'ensimbi enneewole kyokka ate kisinga okubeera nga kikwewunyisa ebbanja litulagana n'abantu bano okuzibaddiza ne litulemerera okugeza ekisaawe ekyennyonyi eky'Entebbe kyaddaabizibwa bupya ne kigaziizibwa. Kaakati abasajja bagamba nti twali mu okusasula mu budde era ekisaawe kino essaawa yonna kigoze essaawa yonna abasajja Abachina
bandibeera nga bakiwamba kaakati nno ne babeera nga bakisoloozaamu ssente zaabwe ate nga kuliko n'omutango bagiyite fayini mpaka ssente zaabwe ziriggwayo. Oluguudo lwa Northern lwatandika okusoloozebwa ng'era ssente zigenda bweru wa Uganda so si mu gavumenti ya Uganda olw'ebbanja eritubanjibwa. Kati sooka olya ebigambo bino tukomewo. Munnayuganda mpuliriza bulungi otegeere nti obanjibwa milioni 2.30 k'obeerenga ku akawunti yo towezaako yadde akakadde ka ssente towezaako yadde emitwalo 10. Okunoonyereza okukoleddwa kulaga nti obanjibwa milioni za Uganda 10. Nkiddamu okunoonyereza okugenze maaso n'okulabika nti kukoleddwa kulaze nti buli munnayuganda akaseera kana atuliriza buli munnayuganda omulamu agenda maaso n'okulabika nti abanjibwa ensimbi eziwerera ddala milioni 2.30 ensimbi eza Uganda. Kunoonyereza tonyiiga sooka owulirize obanjibwa otya. Mu kaseera kano mukwano gwaffe agenda maaso n'okulabika nti otaddeko. Okay. Yes. Kakati ampuliriza okusinzira kunoonyereza okwakoleddwa bannaffe aba Uganda Debt Network bagenze maaso n'okulabika nti bakakasizza nti mu kaseera kano eggwanga Uganda libanjibwa ensimbi trillions eziri mu 17. Wetwatuukira mu September omwaka ogwedde nga Uganda egenda maaso n'okulabika nti ebanjibwa Uganda nga baginyeenya trillions obuse 17 bulambirira mu kaseera kano. Uganda mu kaseera kano okusinziira ku bibalo ebiriwo erina abantu obukadde 45 mu emitwalo 9. Uganda erina abantu obukadde 45 mu emitwalo 9. Kakati bw'okwata trillions oba obuse 17 obugabanye mu millions 45 mu emitwalo 9 bannayuganda abaliwo akaseera kano kitegeeza nti buli munnayuganda omulamu ow'emyaka 2 ow'emyaka 3 ow'emyaka 4 ow'emyaka 5 abanjibwa millions 2 mu emitwalo 30 okusinziira ampuliriza ku ripooti yagenze maaso n'okuleka nti yafulumiziddwa aba Uganda Debt Network. Embeera nga bwegenda maaso n'okulabika nti etambula. Ripooti ya financial year okusooka 2023-2024 yagenda maaso n'okulabika nti yafulumizibwa Ministry ey'ensonga z'ebyensimbi okupulaninga n'okuteekerateekera eggwanga yategeeza mu kiseera ekyo nti ebbanja lya Uganda lyali ligenze maaso n'okulabika nti likula nga lituuse ku trillions zaali atuliriza 23 zaali billions lyeyongera ne billions 23 mu obukadde 606. Kakati omwaka gwa 2022-2023 ebbanja lyeyongera ne trillions ne billions zaali 25. Kakati kitegeeza nti buli mwaka okugenda maaso n'okulabika nti ampuliriza guyita eggwanga lyongera okuba nti libanjibwa. Ripooti egenze maaso n'okulabika nti efulumiziddwa nga bwe tugayina akaseera kano bwetyo eyongedde okulaga nti Uganda akaseera kano ebanjibwa trillions 17 ekigenda maaso n'okuba nti kitegeeza nti mu kaseera kano buli munnayuganda w'oli ampuliriza bino ng'otegeera olulimi Oluganda nga tuli mu Kenya toli mu Warabu oli mu Buwarabu oli mu Amerika oli luddawa bakubanja millions 2 mu emitwalo 30. Ensimbi zino bazibanja eggwanga Uganda ate nga mu ggwanga Uganda gw'omu ku ba stakeholders ab'eggwanga Uganda ate nga bagenda okusasula ensimbi zino si bisolo si nsozi si nnyanja wabula omuntu. Mu ngeri yonna zino genda maaso n'okulabika nti zisasulibwa waakiri gavumenti okwongeza akawunga waakiri okwongeza sukaali gavumenti eriwo ne bweba evuddewo Uganda n'asigala ebanjibwa. Owagira mwami Museveni oba oli wa Kyagulanyi Uganda egenda kusigala ebanjibwa ssente zino trillions 17 kyokka nga akabiwe kali ensimbi zino zigenda maaso n'okuba nti zirinnya atuliriza kyenkana buli lunaku obagamba nti buli wiki okusinza ku financial report ezigenda maaso n'okufulumizibwa buli mwaka
balaga nti Uganda omuwendo gw'ensimbi ze batubanja gwongera okwabika nti gulinnya buli mwaka. Akaseera kano otegedde ripooti ya Uganda Debt Network eraga nti abasajja batunyeenya, abasajja batubanja ziri trillions 107. Buli Munnayuganda aliwo akaseera kano bwe tuba tugambye kusasula bbanja buli omu asasulayo miliyoni 2.30. olwo nno ebbanja ne ligwa. Kakati nno ebigambo birungi si birungi awo tutunudde wetwolekedde ng'akalimi k'ebbanja akabanjibwa ensi Uganda kamaze dda okubeera nga kasala olukoloboze. Kakati kayingira dda red line, kakulosinga dda red line, kava dda mu green ne kayingira orange ne kava mu orange, kakati kali mu red. Wobula we kanaaviira mu red ogenda kuwulira nga Uganda tekyasobola kubeera ng'esasula amabanja, egenda kufukako ng'amawanga bulaba nga Zambia nti abasajja baafubutuka eri mu mawanga gaabwe ne bajja ne bamaamira eggwanga eryo nga buli kimu olwaleero abasajja bakisolozaamu nsimbi nga mpuliriza ebigambo eyo eni Sudan nene abasajja ba China bagayogerwa munnaffe libanga ebbanja libalanyiddwa nga Jennifer tubawambeko ebyo tubawambye tubeere nga tubyesoloza nga bwe twagala. Kakati ebigambo bikoledde vidiyo eno yabyogera myaka giyiseeko owulidde naye nga essaawa zino buli ate era 10 ayogera ebigambo birala nnyo era ng'okwetageraageranyiza ku ebyo buli Munnayuganda yenna ng'akyali muntu awagira regimu awagira gavumenti ng'omaze okunefundikira nga ntegedde. Wabula njagala ojjukire ensimbi zino zeerawo kyokka bw'olidde ebitongole bya gavumenti ampuliriza tusobola okugiryamu. Njagala mwenna mujjukire ekizimbe ekyasinze obuwanvu mu ggwanga Uganda ekyo ekizimbe ekya Uganda Revenue Authority. Ekizimbe kino kye kikyasinze obuwanvu mu Uganda era ekizimbe kino olunaku lwekyakomisoningibwa oba lwekyatongozebwa oba lwekyaggulwawo ampuliriza Mukama Katonda yakikola nga kigezo. Enkuba yatonnya era enkuba bw'etonnya egenda okumaliza okutonnya ng'ekizimbe kitonnya. Enkuba yatonnya ku olwo ekizimbe ne kitiiriika amazzi ekituta obuwumbi n'obuwumbi bwe mbukubulira wano osobola okukwata ku mmwa. Naye nkugambye nti lwebakiwaayo ekizimbe bagenda okumala okukiwaayo enkuba n'etonnya abakungu abaali bagenza okukiggulawo bonna baavaayo batobye. Kakati nno wano w'omanyira nti Uganda bwe twelekedde wazibu ddala. Mwenna mujjukira ensimbi ezaazimba poliisi eyo gy'olaba ey'e Nateete. Bw'obanga tokimanyi poliisi ey'e Nateete yazimbibwa obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi ezikubisa essente ezaazimba Mapeera. Kakati atamanyi Mapeera genda Kampala Road kye kizimbe ekiriko Centenary Bank era headquarters eza Centenary Bank ziri ku kizimbe ekyo ekya Mapeera House. Kakati nno essente ezakizimba nkugambye entono nnyo bw'ogeraageranya ku ssente ezaazimba poliisi ey'e Nateete. Genda oyite Nateete ku poliisi ogitunuulire, bw'omala okugivaako oyambuka ku kizimbe kiri ekya Mapeera nakyo kitunuulire. Kaakati ojja ombuulire bw'obanga ggwe otunuulidde Mapeera n'ogiraba n'otunulira ne poliisi y'e Nateete olowooza lwaki ssente ezaazimba poliisi y'e Nateete mpitirivu nnyo kuzaazimba ekizimbe kiri ekya Mapeera. Eyo ne Uganda mwe tuli. Kaakati n'omukwano gwange mpuliriza mbadde nja kugamba nti abasajja abazungu bagambye Uganda Airlines totawaana kuleeta eno mivumba gyo gya nnyonyi, totawaana tomenyeka, tetugenda kubeera nga tukukkiriza. Jjukira nti Uganda Airlines omwezi ogujja ennaku z'omwezi 18 ebadde emaze okubeera ng'ekirangirira nti egenda kubeera ne direct flight eziva Entebbe nga zigenda butereevu nnyo mpaka e Bungereza. Kaakati nno abasajja Abangereza bagambye omusoga nti bbe temutawaana. Eryo eggwanga lyammwe lijjudde abali b'enguzi, eggwanga eryo eryammwe lijjuddemu abantu abalinyirira eddembe ly'obuntu. Kaakati bw'onookwata ennyonyi eyo n'ogireeta wano abantu bali tuba tubanyigiriza. Temutawaana wano, temugenda kukolerawo bizinensi zammwe, temutawaana bizinensi, totawaana. Abasajja Abangereza bagambye kikafuuwe kabe lubaale kabe Katonda temutawaana ennyonyi zammwe. Genda eri twala eri. Jjukira nagamba nti Uganda Airlines kye kitongole mu ggwanga erya Uganda ekikyasinze okukola loosi nga buli mwaka bwe kyaba kikomyawo. Ampuliriza kino tekikolangayo magoba, buli mwaka kikola bukozi loosi eziri mu biliyoni, sigambye miliyoni, eziri mu buwumbi naye nga loosi. Buli mwaka kikola bukozi loosi, buli mwaka kikola loosi nga ziri mu buwumbi. Kaakati nno ye ennyonyi eyagala kutandika okubuka direct flight okuva e Uganda mpaka Bungereza. Abasajja Abangereza bagambye ekyo kikafuuwe, tetuyinza kukiza eddakiika n'emu tuyibe sekendi kukolagana na banno abalasa bwe mulya enguzi yammwe n'okunyigiriza bannayuganda. Kati wulira ebigambo bino ampuliriza ate nkutwala olabe abasajja ba NRM kifumba mutuku. Abasajja katuve mu katambi kano butereevu nkutwale mu NRM ekiriyo kifumba mutuku kitokota butokosi nga bakisiira wansi ate ng'akatogo. Amawulire agaliwo gali fantastic.
oluvannyuma lwa Uganda Airline okulangirira nti nga 18 Ogwokutaano egenda kubuusa ennyonyi zaabwe paka Bungereza direct. Bungereza bagambye waacha weewe teri nnyonyi egenda kubuukira wano nsonga ki gye babwa kulinyirira ddembe lyabo. Ne bo babiraba babagamba kamera kyekyokulwanyisa kyaffe nabo babiraba babagambye mulinyirira ddembe ly'abantu amawulire agaliwo galifa Muganda wange David S. Wamala ebigambo bye biri Kampala birungi si birungi akati no baganda baffe mwenna batugoberera ku mukutu gano nyongera okubeera nga mbasiima n'okubeebaza ndi temuzikiza kubanga naffe abanoonya waaka tetujja kuzikiza mpaka ng'ensolo tumaze okubeera nga tugiri ndigula wansi akati nno ebigambo birungi si birungi babwe nkunyonyodde nti mu NRM akati nno abasajja begiddeyo amajambiya abasajja begiddeyo ebyambe abasajja begudde mu bulago naye ng'ekibasula mu bulago kiri kimu buli omu agamba nti gundi gwe oli muli wange gundi gwe tokkiriza mu NRM gundi gwe oyagala kujja ku gavumenti olwagudde mu matuga abakulu ne boolekera ku TV balinga okubeera nga babyerangira ne boogera ebyebuziizi ebyebule n'ebyeboya ebyaliwo n'emyaka emikadde Emitiyana okuva ekakuuto okuva ludda bajje bakole campaign Kawempe abaayo baabaki lwaki mulowooza nti abantu b'Ekawempe tebalina magezi kati nawulidde abantu abavudde Tooro bavudde ludda baagala kuyimirira mu Kampala fe ab'omu Kampala tuli basiru ate nga bali babawagira abali mu NRM bawagira abo omuntu ng'ali mu NRM n'awagira independent omuntu gweyawadde flaga n'amwerabira tunulira ekintu ekyo nadda ku independent kakati lwaki temwakola ekituufu ne muleeta oyo independent gwe mwagala ne mumuwa flag n'ogenda n'obba obululu bw'omuntu omusajja mukulu obadde mu gavumenti oli musajja mukulu n'ogenda n'obwa ssente olw'okuba ate kankubulye ono byayogedde si bakutya olw'okuba nti obasinga wano obwongo okubeera omugezi mugundi eno tebakwagala toli mulungi oli muntu mubi mu gavumenti eno si gavumenti mulimu abantu please bwoba gavumenti nene nnyo bulijjo mukyogera ku kibiina kyammwe asina kibiina mulimu obukuukuulu obukundi obwo omuntu n'ava ekiboga najja n'agamba omukulu nti oli musajja mubi nnyo nze bampitako olumu baga nti olina emundu muge nti yesi njirina ne license nina nti abakyala baga nti obalage mundu muga nti oyo n'oyo sibamanyi nakubanja bavuddewo oyo mulage mundu ye oyo seetaaga mundu Mr. President nga nabogodde agwa wansi nga nabogodde bubogozi kati bavudde ekiboga bazze Kampala kuwaabira Babowa mu Kampala ng'awo ekiboga yabasindise alina mu Lubaga nga yaga nti yasinga okumanya Lubaga ali awo nze namugamba yo backstabber mu Lungereza asekaaseka nawe wati bw'okyuka ng'akufumita mu mugongo ne baddira wano waliwo omusajja wa opposition mwegwe muyite wa opposition buli campaign ye be bagifinancing nga honorable Simbwa kyagamba waliwo n'omulala bamuzimbira n'ennyumba tujja byogera kakati ebyo byonna byoyogera simanyi bagenze kiboga simanyiwa nedda mu byobufuzi olina okubeera n'akalimi akasikiriza abantu okay bwingenda kimpa ekifaananyi nti honorable Babu ne honorable Simbwa balina olulimi olusikiriza abantu ate nga abantu tubabaddemu nga Babu bwagambye tubadde n'abantu baffe ebbanga lyonna nga tuli mu mobilization kwega ogenda okujjayo omutu okwesimbawo nga bagamba yadde Kampala tuli bwa bibiina biri ebira naye waakiri tubadde naye waakiri Babu ono kale kankubuulire twali wali e Bukesa kati bazimbye waliwo akakanisa ak'omwami mu maaso ga Mengo secondary school twali tutudde awo batugambye mu NRM tetulina ssente zakuwa bantu era temugezaako ne muwa bantu ssente ekikundi kyavayo eyo simanyiwa ne bagenda mu roundabout y'Nankulabi ne batandika okusula obupapula bwa siringi 15,500 kati omusajja nze njogera teri semusajja n'agamba kapiteni Babu oyogera biki nva zifuna wali mu gundi omuntu gundi ne gundi baleese ssente ate oyo omuntu yaleeta ssente yajja wano n'atabula Kampala ng'aleese omukyala alwanyise omukyala waffe ow'e Kampala lwaki nti yali girlfriend we mu university
tujja byogera NRM ye yesse teri muntu asse NRM teri muntu ajagaliza kibi ne akalimi mukavuddeko muzze kwebyo sente kakati mukuvuganya it's natural bwe tuba tuvuganya ono bwe mbavuganya nono ntya nange ndi muntu omuntu atatya yoyaga nibo nabangenze nibo nabanze ngo basinze ninja kola competition njagezaako nga simulwanyisiza njageza kungamba abantu ansingi era bwogenda ngoloza nti ojja kusinga ne bakukuba kibeera kibi nnyo naye bwogenda ngomanyi nti basobola okukusinga kiba kirungi nnyo ali kankuwe kino bwe tuba tuvuganya waliwo obuyisayisa obuvaayo omuzungu abuyita trait bwoba olina abagagga bakozesa sente ezo muyita bribe naye ne mwerabira nti election zammwe mwazikaba mu America dia capitalists era presidential gundi wa America abera ne billion na million ngali mugundi era bemba moge bagaba sente abagamba nti bagaba sente bwe bazigaba kubanga nze nono ezo sente tetuzirina oyina abantu emitwalo 10 abagenda okulonda buli omu omwasinga 15 ziba mmeka tetuzirina tuba tulimba kakati ekyo nga kimaze okuggwa waliwo abalala abasiiga enziro mukama wange omanyi oyo musajja mubi be babaagala okugjako gavumenti oyagala okugjako gavumenti sebo olw'okuba nti nze nina akalimi akasikiriza abantu kati ngenda kugjako gavumenti kanze nkubuulire mwami gundi ne mu bwongo bwange n'olunaku n'olumu sibeera nkona kintu kirowooza kintu ng'ekyo ekyokusatu eyo ye kemiko gwe basiiga ne bajja bakusibako ebintu simanyi okoze kino okweki waliwo omuntu nali mu minisitule emu abakyala abamu ne bagenda ew'omukulu ne bakabirayo n'amaziga nga bwendi omubi ennyo baye n'alemu kangende ku kirala intimidation okukangakanga ffe olwokati nganze okunkangakanga oba omala biseera kati kyebakola bakangakanga bano abasupporters ababo waliwo gye nagenda sijja kwogera buli yali alonda ne bamuwa $1.5 aleme kunnonda omwana yali azigaba nagana nawe ku lisiti kwoli tulina $1.5 eyiyo obutakulonda nemugaa nti zireete nempita abakyala zino sente muzitwale $1.5 yali electoral college electoral college abantu 133 obuteeronda nange bampe nemekweronda kakati blackmail okukangakanga n'okutiisa omuntu gw'oyagala teri muntu wano gw'okyawa mu byobufuzi tokyawa muntu oyinza omugaa nti owange ekyoyogedde si kirungi nze banvumya ebintu bingi nnyo wano naye omuntu mugaa nedda ekyoyogedde si kirungi oyogedde bubi kakati ekyo nga kimaze okukiraba waliwo ne corruption wano bulijjo omuntu gwe bakolera campaign yekka abeera president abasigaddeyo muli ku lwammwe god for us all tuli fena sebo era alina ofisi ye kakati NRM eno gye muyita NRM mutuvumira na bwerere waliwo abagirimu abalowooza nti yaabwe fe abalala tuli awo tulinganga abaabula bwe kuba kulya mwe mufukirira balya kakati kankubulya amazima okusapootinga NRM eno tekyali NRM eno iriwo gye nali nsapootinga nze nali nsapootinga okukyusa ebibi ebyatuuka ku Uganda nze nalaba abantu nga baba 5 kuva mu 64 66 71 abantu baffe ne bafa Uganda nevaawo yonna so bano bwe baleeta kino ekyo nze nalina okusapootinga okukyusa ekintu ekyo ate ojja kunsonyiwa newankubadde abantu bantu boogera naye ab'ebibiina nabo baatukola bubi mu 62 bwe baamala okubalonda bonna ne bava ku ludda oluwakanya ne badda ku ludda lwa gavumenti yali akulembera oludda oluvuganya n'afuuka minister of internal affairs ani yasooka otukuba emigo minister of internal affairs mu 1980 nabeeta ne banne ne basala eddiiro kakati abo bonna ffe abamu baali batutamye twagala ensi yaffe etereere ate nebyokusalaasala amadiiro omululu gwe mulina guveewo mbadde njala kumaliza nga ngamba wenti kiri mu mpisa zaffe embi abamu mulimu abantu abalungi ate abantu abalungi abandisobodde okutufuga tebagala biyingiramu nange nze saagala kugenda kunsiigasiiga bitoomi
basajja bagezi n'abakyala abasobola otukulembera gye bali tulina miliyoni 46 n'obogamba nti 10 ku 10 be bantu miliyoni 4 ne gundi 6 miliyoni 4 muvaamu abakulembeze senior yogera ku kya president okwemulugunya waddembe naye